nze Romance David. Ntera nnyo okwogerako ku mbeera ez'enjawulo eziyambako football clubs okugezaako okukola ku nsimbi, naye ensimbi eziba zikolebwa waliwo ensimbi ezakagwirawo, naye wabeerawo ensimbi ezirandagga nga olina okumala okutungirira patterns ez'enjawulo okulaba nga ensimbi ezo zituukako. Kati mu kaseera kano agamu kwaga amakubo, abawagizi ba ttiimu ya Vipers baba bano bagenda kugenyuwalako esingo ku ddwaliro eddene ery'Emityana ne ku kyalo Kataka, ogezaako okumaakuma abataka baayo okulaba nga babaagazisa ttiimu eya Vipers, naye ate era n'okuyambako mu mbeera mu mwoyo gw'obwa Sseruganda, mu mwoyo gw'obwa Nakyewa, mu mwoyo gwa bulungi bwansi, mu mwoyo gwa corporate social responsibility, nga bagenda kukyalako mu ddwaliro ery'Emityana okulaba nga bafunira ku balwadde ebikozesebwa, abakyala abazadde ne ku byalo okulaba nga waliwo abantu abatakyesobola naddala mu myaka babatwalireeko ku bintu ebyetaagisa. Kati enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe abakulembeze b'ekibiina ekyabawagizi aba ttiimu eno eya Vipers, era nga bajja kusimbula ebusiga ku Shell ku ssaawa 2 ez'okumakya erimu abanaaba bagadde okgenda, noba nga tuwagira Vipers naye ng'omwoyo ogwo oguddizaako ku bantu nga oguyina osobola okubeegattako. Mwabava ku Entebbe Road mujja kusisinkana wali e Kajjansi, ate mwabali eno mu bitundu ebirala eby'enjawulo musisinkane ku City Square wano mu Kampala wakati, mugende Emityana ku Saturday ku makya. Mugenda kusasula emitwalo 5,500 nga kuno kuliko entambula n'ebyokulya, era mujja kusambayo ne ku mupiira ogw'omukwano n'abatuuze ab'oku kyalo Kataka, ate wajja kubeera n'okulonda obukulembeze obw'abawagizi aba ttiimu ya Vipers. N'olwekyo bantumye bategeeza nti muweeyo abalina bye musobola okugaba. Olina engoye gw'owulira zikaddiye, bulangiti walina, naye kati nojja n'ofunayo endala ey'akabi, gwe eri gy'oyita etali yakabi gwe giteeke mu kibaasa oba mu kiveera ogibatwalire, bajja giwa eri abantu abazeetaaga oludda olwo. Kati abandyagadde okugenda ku lugendo luno mujja kukubirako omwami bamuyita Yusufu Ziwa ku ssimu namba 0700 71 00 43 0700 71 00 43. Kati emu ku zino enteekateeka, era nali mbagambyeko n'ekimu ku bintu Vipers kyekola ebibadde bitannaba kulabika nnyo omupiira, kwe kuddira abaana abasoma ku ssomero erya St. Mary's Kitende ne kiba nga abaana bano balina okulaba emipiira gya Vipers, emipiira gyonna 15 gye bakyaza awaka mu liigi y'ababinywera, nga kwotadde n'egyo egya Uganda Cup n'egyo gye baba bakyaliza awo. Kino kiba kiteeka ettoffaali mu kubangawo abawagizi ba club eya Vipers ab'enkya, naye ate kino tekikoma ku Vipers yokka, kubanga Vipers awo yinza okukyalizaawo Kitara, omwana yino yeegombera awo Kitara, oba ayinza okukyalizaawo NEC, oba ayinza okukyalizaawo Express oba KCCA, bwe bityo. Naye nga waakiri bisiga ensigo eri munnayuganda ajja mu maaso awo ng'amaze okusoma, ajja kuba alowooza ku mupiira ogwa Uganda okusinga ate bwe tulabyeko generation eno eriko okuba nti ebadde yawugulwa omupiira guli ogw'abazungu. Kati bwe ntuuka ku kyensimbi eziva mu muzannyo gw'omupiira, nga zino ezaakagwirawo ze zino batunze omuzannyi n'omutunda obukadde bwe buti naki, mugenze okulaba maaki ne babasolooza ku gundi ku miryango, ezo zonna nsimbi. Naye ate n'ezo z'osolooza ku miryango era nazo zirina okubumbirirwa future prospects zaazo, abawagizi gye bakoma okujja abangi naawe gy'okoma okusolooza. Kati mbadde ntunulirako wano mu liigi y'ababinywera e Bungereza, ne ndaba nga clubs 14 ku clubs 20 nga zaalinyisizza tickets ez'ogenda okulaba omupiira. Man U
okumala sizoni 4 eziyise yemu kwezi ezibadde zisinze okwongeza. Bayongeza ebitundu 21 ku buli 100. Fulham ndowooza yesinze okuseera, bo balinyisiza ebitundu 3 ku buli 100. Naye ekikwewuunyisa, ensimbi zino eziva ku kaguwa mu liigi y'ababinywera ebungereza zikola ebitundu 15.3%. Bw'otunuuliramuko ku mupiira gwaffe wano, ndowooza main source of income be bannannyini ttiimu okwata mu nsawo zaabwe. Eyandibadde nga income eddako yeya ensimbi za gate collection. Naye bo ebungereza ensimbi eziva ku match day zikola only 15.3% ku nyingiza ya football club. Kakati wano ab'omupiira gwaffe balina okutakulira emitwe beebuuze, bano abasajja ebitundu 15 n'obutundu 3 ku buli 100 z'ensimbi eziva ku kaguwa okusinziira ku nyingiza ya football club, ate nga bannagagga Ssekinoomu tebakyabakkiriza kukwata mu nsawo zaabwe ne bavujjirira. Kati awo tulina kwebuuza nti ensimbi zino endala eziyimirizawo football club zivaawa? Kakati awo weewali ebibuuzo, yensonga lwaki nalowoozezza nti sitole eno gye nalabye mu mupiira gw'ebungereza nja kugigatta ku kino abawagizi ba Vipers kye bakola, kye ndowooza nti nno abawagizi ba clubs ez'enjawulo nabo bandibadde bakola, ne obanga mukyali eri mu kibinja kya wansi oba mu regional league oba big league oba awalala wonna, bino bimu ku bintu bye muyina okuteekako essira, kubanga awo kiba kiwa entandikwa club okutandika okusaasaanira eggwanga. Olwo mu kusaasaanira eggwanga ne football club mwesinziira okukola ensimbi na zino eziba zitavudde ku kaguwa, era nazo indirectly bw'obeera n'abawagizi bo nga bangi, era nabo baba bazitaddeko ettoffaali, kubanga amakampuni agajja okuvujjirira ebyemizannyo gaba tegaleese buyambi, wabula gaba gazze okuddira gwe booyita abawagizi baweke obulango bwabwe ku nsambayo ey'omupiira. Obulango obwo butuuke eri gwe booyita abawagizi bo babafuule bakasitoma, omwetololo bwe gutyo bwe gubeera. So bw'olaba ekintu kino nga abawagizi ba Vipers bakikoze, abantu bayinza okukigenderamu for fun, ne bagenda nga basanyuka ku makubo, ekyo nakyo si kibi, naye enkumaakuma eyo n'entondawo ey'omukwano wakati w'abawagizi abo kibeerako ettoffaali lye kiteeka ku club. Singa kati Vipers esalawo kutandika kukuba kalenda ng'ekimu ku bintu ebitandikirwako, Vipers ng'erina kalenda ey'omwaka, oba omanyi nti nno abantu waakiri bwe baba bawezezza abantu ng'emitwalo 3 nti bawagizi, omanya ojja kukubisa kalenda emitwalo 3. Kasente kaba katono, naye club bwe banga esobodde okuggulawo multiple sources of income, zino zonna ensimbi ziba zibalibwa. Kati eri mu Europe kyova olabanga bagaba buli club efulumya emijoozi 3 egy'enjawulo mu kale ez'enjawulo, kubanga bakimanyi nti nno abawagizi nammwe mujja kugula emijoozi egyo 3 kati okwo nako kubeerako ka percentage akaba kafuluma. Wano Sports Club Villa yali etandise Jogo Water, mazzi ga kunywa. Mu Uganda ffenna tunywa amazzi ne mu nsi yonna, naye kiba kizibu omuwagizi wa Villa okulaba nga waliwo Jogo Water n'agenda anywa amazzi amalala. Kwegamba club eba erina nayo okweteeka mu mbeera nti ensimbi omuwagizi waayo zaafuna ng'agenda kuzisaasaanya, club eba erina okwetega mu mbeera nti eyingira mu bulamu obwa bulijjo obw'omuwagizi oyo, kubanga omuwagizi ajja kwambala siripa, omuwagizi ajja kusenya, omuwagizi ajja kunaaba, ajja kwetaaga sabbuuni, ajja kwetaaga ebbaafu, ajja kwetaaga ne towel. Kakati kampuni ekola towels gy'okwatagana nayo, naye banga towel ya mutwalo gumu nga Vipers efunako siringi 2, bwe gy'okoma okubeera n'abawagizi abangi, ebibiri ebyo nga bigenda multiplyinga. Kati abawagizi bano batandika okwenyumiririza mu football club eyo, kitegeeza otaddewo naawe ensulo eya okubasolooza
naye ate nga sigamba nti obakenenula bukenenuzi nti omusajja oba club etutaddemu oluseke nedda, kubanga ne bwebanga sente toziwadde club era ogenda kunywa sukaali mu kyayi, ogenda kugula amata, kati kiri eri club kwebuuza bintu ki abantu bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Kaakati gwe babikusembereze oba ku St. Mary Stadium, omanye nti no buli lwogenda ku St. Mary Stadium oba yagala kugula nywanto ya mwana oba pampa, kubeerako kabaaji ako aka Vipers okuteekako kabaaji ako ayinza okuba nga efunako siringi nga 5, nejo okufuna abawagizi abangi ebitaano ebyo bigenda bimultiplyinga. Naye ng'ekizimba ekintu ekyo ekisooka kwe kuzimba fan base, ekyokubiri ekiddako ye fan base eyo gikolamu omukwano bo bennyini. Kati bw'olaba trip ng'eno, omukwano ogwo gugenda gwetungirira mu bantu abo, ekivaamu nga bagenda bakumaakuma bannaabwe nga bawera in numbers. Kati ate ne families zaabwe omanya nazo ziba zifunye omukululo we zinaayita, kubanga era omwana w'omuwagizi wa Vipers gwajja okugenda naye okulaba omupiira. Ate ebbanga libadde ngenda ku St. Mary Stadium badde suulira nnyo bantu bakozesa bigambo bisongovu ebyo byoyinza kugamba nti mwana wange omuwala w'emyaka 7 siyina gamutwale eyo kugagamba agasanguzibwa. Kati ogenda okulaba nga embeera eyo eteekawo ensigo ey'okusiga okufuna abawagizi abawerako. Kati olwo eyo process mwe muva ensimbi ezikola football club. Kati mbadde ntuuse ku match day revenue mu football clubs ebungereza. Wano no bakootinze figures za 2024-2025 nga Liverpool ye tiimu eyasinze okuŋŋaanya ensimbi ennyingi mu sources ez'enjawulo ezikola ennyingiza ya football club. No football clubs naffe tulina n'okumanya biki ebirala muva ensimbi, biki ebirala bye tulina okubyebuuza nga bannayuganda naddala abali mu mupiira. Tuleme kutunuulira nti kasita omugagga waali n'aleeta olugira nti mugire kukaguwaawo kuvuddeko mmeka. Waliwo multiple sources of income. Kakati bano bannaffe bagenze okubala nga Liverpool yakoze obukadde 703, naye ku 703 obukadde 116 bwavudde ku match day revenue, bye bitundu 16, 16.5%. Manchester City yazzeeko okukola sente nnyingi okutwaliza awamu, bakoze $694 mu obukadde mu emitwalo 10, naye bwe batuuse ku match day revenue bakoze obukadde 75 mu emitwalo 10. Kitegeeza nti no match day revenue yakoze 10.8% ku overall income eya Manchester City mu season. Arsenal ye yazzeeko mu kifo ekyokusatu okutwaliza awamu yafunye obukadde 69 mu emitwalo 30, naye match day revenue bafunye $153 mu emitwalo 9. Kati ku match day revenue ate Arsenal yasinzizza Liverpool ku nsimbi zeekuŋŋaanyiza ku kaguwa, era ennyingiza ez'okuva ku match day bw'ozigeraageranya n'omugatte Arsenal ensimbi ze yakoze season ya 2024-2025 zabadde match day revenue yakozeeko 22.3%. Kati Man United ye yasinze okukola sente nnyingi ku match day, obukadde 160 mu emitwalo 3, newankubadde nga ennyingiza ya Man United yeekubyemu yazze mu kifo kya 4, kuba yo yakoze obukadde 666 mu emitwalo 50, naye match day revenue yaayo bw'otunulira percentage wise yakoze ebitundu 24.1% ku nsimbi eziva ku Old Trafford olw'ebibaddeyo match, oba kale ensimbi eziva mu kisaawe. Chelsea nono Spurs yagisinzeeko kubanga Spurs match day revenue yakoze $126 n'emitwalo 50, naye ng'ennyingi z'okutwaliza awamu bakoze obukadde 565 mu emitwalo 3. Match day revenue neeba nga yakoze 22.4%. Chelsea n'eryokejja ku bukadde
49 mu emitwalo 9 nga obukadde 86 mu emitwalo 8 bwavudde ku match day revenue bebitundu 17.7%. Aston Villa ne jaawo ku match day yakoze obukadde 38 mu emitwalo 5 kati omugatte ogw'ennyingiza bakoze milioni 378 mu emitwalo 10. Kitegeeza match day revenue yabawadde 10.2%. Newcastle nejja 51.6%, 51.6 million zensimbi zavudde match day revenue, naye nga omugatte bayingiza ensimbi obukadde 378 mu emitwalo 10. Kitegeeza nti nno match day revenue yakoze only 10.2%. Newcastle yakoze obukadde 335 mu emitwalo 3, naye match day revenue mwavuddemu obukadde 51 mu emitwalo 6. Kitegeeza bo ekyabwe percentage wise enyingiza kuva match day revenue yabadde 15.4. Kwegamba ngezaako kujja statistics zino omuntu ayongera okwebuuza naddala abali mu bifo eby'ensonga mu kuddukanya clubs zino nti mufuna mutya akasente nga katono bwe katyo percentage wise, naye nimusigala nga club ngagga era ensimbi ezo zivaawa? Tugezaako okutunuulira clubs zino ziri mu nsi ezaakulaakulana edda zikola ensimbi mu match day, zizikola mu biki ebyo bye baba batunda, era ffe bwe tuba tulinayo match biki ebirala bye tutundirako. Naye ate bwe baba nga bakuŋŋaanya omusimbi mungi ku match day, ate lwaki omusimbi ogwo si gwe gukola ogutundutundu ogusinga obunene ogw'ennyingiza ya football clubs? Yensonga lwaki najjeeyo ensonga eno nga njagala gibumbirira etambulireko ebyo ebintu Vipers byekola, nti biyinza obutalaga bibala leero oba omwaka ogujja, naye bisiga ensigo esobola okwesigamwako mu kugenda mu maaso. Kakati naye kamala bategeeza tulina okwabyayo ennyimbe bannange, mwenna abava mu Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye eri ewaffe Jimbo, tulina okwabya ennyimbe ez'abalangira, Omulangira St. Ronald n'Omulangira Muyungwa Po Ndawula. Okwabya ennyimbe zino kugenda kubeerayo omwezi ogwo ogujja ogw'Omwenda nga 25 Ejjimbo mu Busiro. Nolwekyo mwenna abalangira n'abambejja yenna gye muli, kasita oba ng'omanyi nti olina akakwate ku Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye, mujje twabye ennyimbe ezo ku lunaku ennaku nga 25 omwezi ogwo ogujja ogw'Omwenda. Kati bwe tweyongerayo nayagadde malayo clubs zino zonna, kwegamba tusobole n'okumanya club terina kubeera nnene nnyo, terina kubeera n'abawagizi nti ate ne mu Uganda bagimanyi, naye esigala ssente zino ezikola. Abaka tutuuse ku ttiimu ya West Ham, simanyi oba abawagizi ba West Ham mu Uganda bawera, naye bakoze milioni 39 mu emitwalo 30 okuva mu match day. Era eno ye ttiimu eyasinze okukola ssente nnyingi naddala nga terina kikopo kyonna kya Europe kye yeetabamu, naddala season eno gye boogerako 2024 2025. Bw'otunuulira ennyingiza yaabwe omugatte, statistics ziraga nti bakoze milioni 227 mu emitwalo 6, naye era match day revenue waabwe yakoze only 17.3% ku overall income owa season emu. Brighton and Hove yakoze obukadde 27 mu emitwalo 9 mu match day income, naye ng'omugatte ennyingiza yaabwe yabadde ya milioni 222. Milioni zino njogera ku za pound bannange, milioni za pound. Kati match day revenue yakoze only 12.6%. Nottingham Forest bakoze milioni 2 mu emitwalo 3 mu match day revenue, naye ate ennyingiza yaabwe okutwaliza wamu yayingidde obukadde 221 mu emitwalo 7. Ekiba nga kitegeeza nti Nottingham Forest match day revenue yakoze only 9.2% ku income. Kakati mwe abatambulirako ensonga mu football clubs ez'enjawulo mu Uganda musobola okumanya budget eza clubs zammwe n'ensimbi overall ze mukola ku gates, waakiri emipiira 15 buli season gye mukyaza awaka. Kati abo n'olyoka ogeraageranyamu n'olaba ogutundutundu ogusinga obunene
ogw'ensimbi ezitambuza football club guvaawa? Babano bannaffe balina match day revenue, naye ate match day revenue wadde sente zirabikanga ennyingi ze bafunayo bw'ogerageranya ne Uganda, naye ate ogenda okutunuulira ng'ate si ye main income yaabwe. Awo kituyina okwongera okunoonya main income ya football club zino evaawa, era ffe mupiira gwaffe ogwa Uganda tuyinza kukola tutya? Mu kifo ky'okuddawo okuyimba buli kiseera nti omupiira gwa Uganda mwavu, tuba tulina okubaako kye tutandika nakyo. Kiyinza obutatulaga bibala mu myaka 2 egiddako, naye waakiri eri gye bujja mu maaso, kubanga na zino clubs ez'Obungereza zetugeraageranyako, clubs zibadde okusukka emyaka 10, zino institutions zisusa n'emyaka 10 buli emu, naye waakiri balinako we baatuuka ne bagamba tutandike. Kati awo kye tulina okwebuuza era nti nno ffe tutandika ddi, era y'ensonga lwaki bw'owulira initiative ng'eno abawagizi ba Vipers gye bakola olaba nti abo bo batandise. Abatandise ekintu ekyo bayinza obutakirabako nziguka yaakyo mu kukyegazaanyizaamu, naye waakiri batandise. Ebyo ebimu ku bintu ebitera okutusoomooza nga bannayuganda. Twagala okutandika ekintu waakiri nga ffe tulaba n'ebibala byakyo, oluusi ebimu biba tebisoboka. So kaakati awo ova ku Nottingham Forest baasibaganye ne Everton, nabo Everton match day revenue yakoze obukadde 2.3, naye ate overall income bakoze million 19.6 naye nga match day revenue yakoze only 10.3% ku income yaabwe. Crystal Palace bakoze obukadde 15.6, tebeeza ku Crystal Palace buno ne kakola obukadde 15.6 okuva mu match day revenue, naye ngo nyingiza yaabwe okutwaliza awamu bakoze obukadde 19.6, naye ate era nabo ensimbi zaabwe zino zonna okumanya nti nno omupiira gulina other sources of income ng'ogyeko match day tickets and revenue, waliwo sources of income endala. Kati abatambulirako ensonga z'omupiira mu ggwanga zino ze balina okwebuuza baziteekemu obukugu, naye ng'entandikwa erina kubeera kino abawagizi ba Vipers kye bakoze. Abawagizi batandika okwekolamu omulimu bakole ebintu ebyo, kubanga ebyo bye bikola ssente z'omupiira. Obwavu n'obugagga bw'omupiira butandikira ne bukoma kubeera n'abawagizi oba butabeera nabo. Awo wabeera entandikwa, buli ky'osongako walina okubeerawo omuwagizi, either ng'ajja mu kisaawe oba ng'asigala gy'asigadde naye ng'okimanyi nti nno omuwagizi wa club gundi. Kati ttiimu ya Fulham bo match day revenue bakoze obukadde 18, naye overall income bakoze obukadde 19.8 eza pound, nekibanga kitegeeza nti nno match day revenue yakoze only 9.2% mu nyingiza ya club ya season enamba. Leicester City nekola obukadde 2.3, overall income bakoze obukadde 19.5, nekibanga kitegeeza nti nno match day revenue yakozeko only 10.9%. FC Bournemouth yakoze obukadde 6.7 mu match day revenue, overall income bakoze obukadde 19.7, nekibanga kitegeeza nti nno match day revenue yakoze only 3.7% ku income ya club. Brentford yakoze obukadde 12.3, nga enyingiza yabo okutwalizaamu bakoze obukadde 17.10, nekibanga kitegeeza nti nno match day revenue yakoze only 7.1%. Wolverhampton Wanderers match day revenue tebereza ne bagikuba omupiira buli kiseera ne bagisanga bagikubirawo omupiira, naye ku match day revenue ne bakola obukadde 2.8. Enyingiza yabo omugatte mu season ne bakola obukadde 17.2, nekibanga match day revenue yakoze 12.5%. Kyenva nyingira ne mu clubs zino omuntu omulala yinza okuwulira nti oba mumalira ebiseera, naye kyenva njagala okuyingira ne mu clubs zino tekikwetagisa kuba nti nno abawagizi bo ba vibe babawulira nti neri ekajjansi bali eyo nti n'egindi nga bwe muwagira zino tiimu Man U, Arsenal n'ezo. Walina okubeerawo omukono ogw'ekikugu oguteekebwamu mu kukola ensimbi, nga tegutandikira nakoma ku bantu bakolifayinze mu marketing, wabula n'emirimu emirala egikolebwa. Kati nga guno aba Vipers gwe bagenda okukola, abawagizi ne babeera nga ba mukwano, nga buli kiseera wabeerawo fans activity, ne basigala nga bali bumu. Kati bano babeera bangu nnyo bakugamba nti abange Ketu kati ye muvujjirizi wa Vipers. Buli muwagizi wa Vipers alina okubeera ne line ya Ketu. Olwo anti emirimu ja telecommunication companies, kugula airtime, kugula data,
kukozesa Airtel Money. Kakati bo bakimanyi oba Vipers erina abawagizi 10,000 nga bamanyi gye 10,000 buli emu erina okubanga erina line ya Airtel K2. Abo bayebere entandikwa ey'ensimbi ez'omupiira naye nga mobilization yesoose nga bano bannaffe gye bagenda okukola. Kakati bano batandise na corporate social responsibility. Abo balina kye basiga. Amakungula gaakyo bayinza obutagalaba oba bayinza okugalaba nga gakyali matono, naye luno lwe lugendo olulina okukwatibwa. Lubeera very painful kubanga ebibala byalwo birwawo okulabika, naye kasita bitandika tebakudda mabega. Kati ndowooza tusembya ttiimu ya Ipswich Town bo baakola $1,11,200, naye enyingiza yaabwe yalimu obukadde 15,500 mu emitwalo 40 eza pound, naye nga match day revenue yabakolera only 7.2%. Nekibanga kitegeeza nti match day revenue obanga ozigasse wamu ttiimu z'Ebungereza ttiimu 20 baakola billion namba mu obukadde 420 eza pound. Kati ffe tulina kwefulukuta bwefulukusi ne twebuuza ate n'abakungu abasinga abatambulirako omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga tebava mu nsi ezakulaakulana nedda. Ogendako ku katiimu nga oba ka Brentford n'obabuuza bannaffe mwe ku match day ng'ogyeko omuntu okumusolooza nti aze kulaba mupiira, biki ebirala bye muguza abantu ne mukola ssente empitirivu bwe zityo. Kakati awo nga bakubuulira muyinza n'okuba nga abanyumya n'obunyumya bwe mutyo, gwe n'ojjayo notisi z'oba ogenda okusaasaanya mu muzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Era ne kiba nga kikakata ku buli club yonna okuviira ddala eri wansi owa division tuva ku ya 6 ne kiba nga kibakakatako okuva eyo. Bayinza obutakola ssente nnyingi naye waakiri ne bateekawo entandikwa. Ogenda okuva mu division ey'omukaaga okutuuka mu Premier League bwe kiba kikutwalidde emyaka 6 oba 10, obeerako omukululo gw'abawagizi bojja oyita nabo. Kyova olaba zino ttiimu ziri Ebungereza bajja n'abawagizi baabwe ne basamba season, n'olaba nga season esigaddeko emipiira 5 nga ttiimu yaddayo dda, naye ng'emipiira gyabwe egyawaka gijjuza. Kati olina okwebuuza abawagizi abo omukwano bagujjawa? Ttiimu bakimanyi yaddayo dda, zino endala baziwagira lwa vibe, bwetawangula abawagizi mu bibanda tebalabika, naye bano bavaawa? Ebyo tulina okwebuuza kubanga ansa zaabyo za kikugu. Ebintu bino ebya football finance ku maaso birabikanga ebya bulijjo, naye walina okubeerawo a professional job. Ebintu bino ntera okubigambako abamu ku bakungu abali mu FUFA. Mbagambako nze wadde nga mutaddewo obukugu bw'amaanyi mu kusomesa bano ba CEO, simanyi ne basomesa Famako, simanyi ne basomesa ki, nti individual clubs zigende zikafiiremu oba kale zigende zeetetenkanyize. Ebintu by'okukumaakuma abawagizi nga bye batambulirako omuzannyo gw'omupiira okubeera mu ensimbi byagalamu omukono gw'ekikugu nga tebinnaba kuteebwa kugenda mu individual clubs. Birina okuba nga federation, olw'okuba nti federation mu Uganda ye institution yokka eyabangibwawo okuddukanya omupiira, kubanga zino zonna institution zetulaba nga football clubs. Olaba omuntu omuwagizi w'omupiira ng'ali passionate nga Dr. Lawrence Mulindo n'agamba kantekewo football club, n'owulira waliwo abali passionate mu kitongole kya NEC ne bagamba tusambeko ku mupiira, n'owulira oba tiimu ya KCCA oba n'endala kugamba, n'olaba nga bano bajja mu ngeri ya bwannakyewa okuteekawo football clubs, naye institution eya FUFA ye yokka eri mu ggwanga ku lw'omupiira. Ate era ndowooza erina n'abakozi nga kuva ku makya paka lubukya nga balina kulowooleza mupiira. Kati muli ndowooza ebintu bino bye balina okubikola nga tebannaba kubiteera individual clubs. Okuyungula abawagizi kizibu nnyo n'okusinga emirimu emirala clubs gye zikola. Emirimu clubs zisinga kwettanira kufuna ba coaches, kufuna abasambi. Ezo section zisingira ddala obwangu, kubanze ne bontuma wano n'ensomayo busomi kirango nti abanne Vipers abazannyi abaagala okuba ku mupiira mu Vipers eriyo trials olunaku lw'enkya St. Mary Stadium ekitende. Oyinza okusanga abasambi nga 300. Naye abawagizi si bwe batyo babayita. Gwe tolowooza nti nno abawagizi obutajjula mu bisaawe kivako kuba nti enno ku mawulire nti nno tetusoma fixtures abantu baba tebazimanyiiko. Fixture baba bazimanyiiko naye ne batagenda bugenzi kubanga ne mindset yabo abasinga yakyuka. Kati okudrivinga mindset ogiteeka mu gundi
mu line entuufu ekyo tujja kukigamba muntu wa bulijjo awagira Vipers nti agenda okukikola. Walina okubeerawo omukono gw'ekikugu. Kati wabeerawo institution nga yo yakuguka mu kuddukanya muzannyo gwa mupiira nga federation, egwo omulimu yandibadde esooka n'egukola kubanga waliwo parameters ezirina okukwatibwako nga tonnaba kutuuka ku kibbiitu kyakuyungula nsimbi mu muzannyo gwa mupiira. Mbaddewo entuuse nga mbabuuliddeko total income ya football clubs z'Ebungereza 2024-2025 baakola biliyoni za paundi 6 mu obukadde 810 nga kwezo biliyoni 1 mu obukadde 420 zaava mu match day revenue, bye bitundu 15.3% eza match day revenue ng'ozijje ku total income. Kati ne baddira biliyoni 4 mu obukadde 4 ne babuteeka mu UK government oba mu UK economy through taxes. Akati owulira biliyoni 4 mu obukadde 4 nga government ebijja mu mupiira, era ne watabeerawo nkola ng'enderere nga ya kikugu okulaba nga ensimbi zino zijja mu economy yaffe. Kati ebitundibwa ku match day wabeerawo ebyokulya, wabeerawo ebyokunywa, wabeerawo okutunda obwo obujoozi, wabeerawo okutunda scarves, wabeerawo ebintu ebyo. Kati wenabadde nsoma story eno ekyannumye kwe kuteekawo mbu etc kwegamba bali bo tebakimanyi nti naffe eno mu Uganda tusoma ku stories zaabwe ndowooza. Kati bw'oteekawo etc feno mu Uganda abatamanyi match day revenue bintu byeyinza kuvaamu nga tutunuulidde ensimbi ziva ku tiketi yokka omuntu gye bayuzizza n'ayingira. Bw'otuteekamu etc oba totuyambye. Kyova olaba ndowooza abakungu abavaako wano mu ggwanga ne bagendako mu nsi ezaakula mu mupiira kiba kirungi nnyo ne bagenda ne babikula pages ezo oba ne bafuna consultant najja wano n'abitukolera n'atubuulira kubanga ensimbi ezo tetunazifuna bulungi. Bwe mubeera mu stadiums wano mu Uganda wabeerawo stadiums ezimu nga waliwo abatunda obunyeebwa, balala batunda cakes, balala kati nga wali ewangulukuku waliwo akasonda awo batunda emicomo. Egyo emicomo girina kubeera part of the administration ya football club. So si nti nno muyinayo omuwagizi wammwe lukulwe kale ajja n'akabboke akatunda ebinyeebwa. Kirina kubeera under catering unit eya football club. Eyo football club nebeera nga nayo nyingiza yaayo. Kati bw'otunuulira other sources of income mu football club waliwo ze bayita waliwo gundi broadcast revenue. Buli mupiira ogulagirwa waliwo ensimbi ezigenda mu nsawo oba ku account ya football club. Kyesimanyi wano mu Uganda oba wekiri kuba mu Uganda tulina TV companies 2 eziraga emipiira. Simanyi oba ne negotiations zibeerawo nti munnange ze bw'otompa bwe ziti ogwange togulaga kubanga product y'omupiira ye match ezanyibwa. Eyo product yandibadde ya football club nga yeyeeramula negamba nti munnange mujja kumpa bwe ziti oba si kyejjange temugiraga. Kati awo simanyi oba eyo tutuukayo mu nkubaganya y'ebirowoozo. Naye bano bo Ebungereza ensimbi 48.7% ez'ennyingiza za club ziva mu broadcast revenue. Kakati kyova owulira ng'omusimbi balina mungi. Waliwo ze bayita commercial revenue, eyo ereeta 34.4%. Nga match day revenue ereeta only 15.3%. Commercial revenue ereeta 34.4% ku musimbi guli gwenjogedde club zeyingiza season. Then broadcast revenue nereeta 48.7%. Mwezo mwe mubeera erinnya erituumibwa stadium. Kati Arsenal tugimanyi nti nno ekisaawe kyayo ekyakiyita Emirates olwa kampuni eri eyagundi ey'ennyonyi. Naye ekisaawe ekyo bakizimba mu kitundu bakiyita Ashburton Grove oba bandibadde bakiyita oba bandisazeewo kujjayo linnya lyabwe liri erya Highbury liri eryedda. Naye kakati yo Emirates negamba nti bannange nti njagala kugira nga ntuuma ekisaawe kyammwe nkituume Emirates Stadium. Kati awo tolowooza nti nno just Emirates bikoma awo, bibeeramu ensimbi, bibeeramu okutegeeragana. Arsenal negamba munnaye bw'otoyongera bw'oti nga nze nkuggyako erinnya lyange oba kale nga nze erinnya lyo ng'otwala nze nga nsigaza lyenjagala oba anandeetera ssente zitegeerekeka nga yagira. Kakati ezibeera nsimbi. Kati ate era n'abawagizi ba Arsenal bwe baba batravelinga kiba kibakakatako wadde tekiba kya buwaze
naye kiba kibakakatako okutravelinga by Emirates Air kubanga Emirates eraze nti yereeta ku nsimbi ezitegeerekeka mu football club gwe gy'owulira nti gy'owagira si kugira nti ennyonyi eriwo yonna oba nti eri ye ya layisi kubanga okizudde onaafuuse munnamukago partner kati omuwagizi omutuufu oba olina okonsuminga ebintu ebitundibwa ebyamaguzi ebya partner wa club gy'owagira kakati awo bw'ova ku stadium naming ensimbi endala ziva mu shirt sponsors ekyo kiddayo mu sports culture yaffe mu Uganda lwaki ebyamaguzi tetubirangira ku mijoozi ejja football clubs eziwerera ddala 16 kati zigenda kubeera 18 ezikuba mu kibinja ky'ababinywera otekeke za big league otekeke za regional league lwaki tetuteekako ye bwe tuteekako bantu bameka abalaba either ku kisaawe ne bajja ne bayingira oba abalaba ku TV zo decoder eza Star Times ng'omuvujjiriza atwaliriza emyaka gye 10 zimultiplyinze kyenkana ki okumuwa business sense okumuwa value okwenyumiriza kabe kasinga agamero gabanene endagaano mugizi obujja wano mbadde nkola oba afunye n'okuvuganya Supersport egenza okulaba Star Times ekola nnyingi oba azaamu nga yezenga aba Star Times baabawa binusu nze kambawe zino kubanga nga bamaze okubalirira value Star Times gyafunye ebbanga lyamaze nga alangira ku mijoozi eja clubs ezikuba mu kibinja ky'ababinywera kati ebyo tulina okwebuuza nga bannayuganda tufune answers entuufu omuzannyo gw'omupiira gukole business sense oli atuuka okusazaamu ekisaawe ettaka mu kifo ky'okugamba nti kazimbewo rentals agambe banne kankolemu kisaawe paka ekisaawe kikola business sense naye kituufu kiri nti ettaka bw'oliteekako ekisaawe ky'omupiira business wise bw'ogerageranya n'oyo ataddewo mwanyi terimba ani asinga okukola ssente kati ebyo byonna tulina okubyebuuza naye nga facts ne figures zonna nga tuzirina si kumala gateebereza na kubiyitaayitako bwe tutyo kati ebirala ebikola ensimbi mu football club mubeeramu pre-season tours clubs tezimala gakyalakyala ebyo bibeeramu ensimbi clubs ebeefuna amakampuni agamu ge gasindika clubs mu bitundu ebyo gye baba basindise nga baagala either okunyweza akatale k'ebintu bye baagala okutunda oba nga balina ebintu bye baagala okutundayo nga bwe tulaba wano emmotoka z'empaka bwe zikola ogenda okuwulira nti nno essundiro ly'amafuta gundi bwe bavugiridde emmotoka z'empaka zigenda mu Eastern Uganda ogenda okuwulira nti baataddeyo petrol stations eza kampuni eyo kiba kigenderere bano abalina gundi zi estates zino ez'ettaka ogenda okuwulira nti baataddeyo circuit ey'emmotoka z'empaka kazi baba baagala kutundirako gundi estate eyo eri abagenda okugula poloti kakati n'omupiira bwe tutyo guyina okubeera bino tulina okubyebuuza ne tubifunako abakugu ne batukwasizaako ku nsonga eno nga bwe nabagambyeko nti story eno y'abazungu naye ate ejja bulungi nnyo mu mupiira gwaffe naddala nga tugyetooloozezza ku bannaffe bano aba Vipers ekintu kye baakoze oba ekintu kye bakola nga ndowooza nti nno ejja kuba ntandikwa mpya eri omuzannyo gwaffe ogw'omupiira singa kaweefubona n'aba akwatibwa bulungi ate ne clubs endala ne zimulandirako kati wembadde ntuuse ku nnyingiza gye bayita commercial revenue eya football club tubadde tulabye okutuuma ekisaawe erinnya ba shirt sponsors pre-season tours kati wabeerawo n'ensimbi endala nga transfers wano mu Uganda woowulira nti club yagobye abazanyi 11 kugoba bugobi nereeta ate abazanyi 12 kati kitegeeza nti bano abazanyi bo abagobeddwa bajja genda ku free transfer ate nga club ebadde basaasaanyako okumala omwaka gumu oba emyaka 2 kyokka ate batuuka okugula teri ajjira bwereere abajja baba balina okuba wa sign on fee oluusi n'okutegeeragana ne clubs gye baba bavudde era ne basasula kati kitegeeza nti omuzannyi gw'otadde obuti ng'obadde naye emyaka 2 oba omutaddemu obukadde obutakka wansi wa 10 n'omutabuti n'agenda nabwo kati ate ng'olina okukwatayo 10 ekigenda ate okuzaawo bano boogobye
kwega buli kiseera gwe n'obeeranga mu transfers ogaba bugabi ate nga gwe toyingiza so nga mu mupiira oguli organized obulungi transfers zino ze zimu ku sources of income of a football club ne prize money nayo eriawo another source of income wano mu Uganda olowooza nti ensimbi ezisobola okweyongerako obungi kubanga prize money mu butuufu akyali wansi naye bw'obanga oyimbagatanyiza biri byonna other sources of income nakana akasente kalina okubeerako wagguluko okusobola okuyambako clubs okukola emirimu gyazo egitali then n'abakozi abasambi okusasulwa obulungi eyo nayo is another source of income oba obateekamu sente nnyingi n'obawa ensako n'obawa obusiimo ne bajja ne bakolera omulimu omulungi mu kisaawe kati omulimu guno omulungi era abasambi n'abatendesi beba biggest marketeers aba football club bano bamukulu Sentongo gundi Sentongo Robert obawulira bali mu marketing department bamukulu Sekancha mu marketing department ya Vipers bakugu nnyo ebitabo babisoma naye bwe kabanga akapiira akakubwa mu kisaawe wali kawewufu ne batunda ne bakamala bumazi era ensimbi tezijja so kakati ayo nayo is another okumotivating or keeping a well motivated squad ate n'abazanyi ne batakubwa mupiira gwa kulimba ne bakukubanga mungi abawagizi gye bakoma okubeera ku bunkenke nga maachi egenda mu maaso gye bakoma okuba goolo nga ziwerako gye mukoma okubeera n'abazanyi nga bali exciting abawagizi gye bakoma ekisooka okunywera naye ate n'okukumaakuma bannaabwe tiabaite musuubwa nti ekiri mu kisaawe wali ogenda okulaba abazze ogumu ekitundu nga kweyongeddeko 2,000 sizoni egenda okuggwako nga wayo kisaawe bagaba mugire mukalewo mangu olwo nga bannannyini kisaawe balowooza kwongera gaziya so omupiira omulungi eyo nayo is another source of income eri a football club kati waliwo n'emipiira egy'enjawulo kati kitara yemu kwezo tiimu ezeegasse ku derbies eza Vipers egyo emipiira girina kubeera charged mu ngeri ya njawulo bw'oteekako bano ba big 3 KCC Villa ne Express library eyo waliwo library egenzo ngejja mu mugundi mu mupiira gwa Vipers kati ezo nazo sente za mupiira bw'omanya nti no kakati ku zino clubs endala osoloza gumu kitundu naye bwebawulira nti kitara yejja bw'ogamba ogumu ebiri oba ebiri ekitundu abantu baba bakitegeera kati awo tiketi eyo eba erinnyamuko kasente ne match day revenue eba erinnya kubanga abantu match ezo baba bazeesunga Villa yejja KCC yejja ate tuli kumbira nyo tubasinzaako points 2 bwe tugwa amaliri batuyitako oba bwe tubakuba gono tubaleka points 4 kati awo kiba na kyangu kya kumarketinga oli bamugamba abadde asasula ogumu 8 ne bamugamba Villa bwebanga ejja mujja kusasula ebiri kitundu abakitegeera kati ne derbies ezo n'emipiira egyo egyembiranye eyo nayo ebeera another source of income for a football club naye ng'era etambulira ku bawagizi nga guno omulimu bano bannaffe gwe bagenda okukola abawagizi ba Vipers akati awo bw'oteekamu nabino ebivvulu bw'oteekamu mbo abangereza bateekamu nezo boxing matches ennene abagonzi b'eŋŋumi oluusi games ezitali zimu eza National Football League okuva mu America eri ezo zonna ziba nsimbi kakati ate naawe club yo erina okufuula awaka akattiro abawagizi mu nsi yonna tebaagala kujja ku match nga balonzalonza babuusabuusa waayo busajja buyinza okutukuba awo muwagizi tajja emipiira gye gisinga obungi bw'ogisamba ng'oli comfortable ng'oli waka ekyo kiyita abawagizi kati awo wonna ezo zibeera nsimbi mpozi n'okuzannya emipiira egiwerako wano tetulina nnyo matches nnyingi bw'ova ku league mipiira 15 obeerayo ne Uganda Cup ate Uganda Cup ogyokulira ate mugenda kuzannya ku Newton venue simanyi ate mugenda kugira ki n'olaba nga si kitegeke bulungi kusobola kuvaamu nsimbi naye matches gye zikoma okubeera ennyingi kati eri mu Bungereza muzannya FA Cup ne muzannya Carabao ne muzannya Champions League abayiseemu ne muzannya Premier League egyo emipiira gikoma okubeera emingi naawe gy'okoma okusolooza bwe gubeera ogwa Champions League oba olinyisaamu kati Vipers egenda mu Champions League bw'obanga obadde osasula ebiri kitundu mu liiga eyawaka bwe bagamba Champions League nti 4 kiba kitegeerekeka kubanga eyo high profile match so ebyo ze zimu ku sources of income naye nga njagadde story eno ey'abazungu ngizingire ku mulimu guno abawagizi ba Vipers gye bakola nti eyo ntandikwa nnungi nnyo
eyagala kukwatibwa na bukugu nakubeera consistent nakubeera bagumiikiriza kati one clubs endala tuza mutandikirawo okubeerako kyemuyiga kale mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga endala tunaaziraba olw'enkya